Nange mwesibye ku Kyagulanyi. Kwezi oyine myaka emeka? 5 mwena. Ogenda kweza myaka emeka? 6. Bobi Wine kichamu kiki yakola ku NBS. Njagala nga toyogeza mutima mubi, toyogeza nugu, togerenga tumpola mpola abantu bayige. Kichamu kye kyali ku speech ya Bobi Wine. Mfunira lupapa ne pedi semese gwanga. Na yirwa. Kakati lwaki mwekwasa nnyo Kyagulanyi? Lwaki mwekwasa nnyo Kyagulanyi kabayogedde konna? Enzira mu yaddamu ebibuuzo. Wali yagala abiddemu atya? Nga president. Nga president. Wali yagala abiddemu atya? Yaddamu ebibuuzo. Yali yakibugwe nnyo. Omuntu akubuuza atya? Kale soko kankuwuliriza osoko mpengeri. Gwe mulenge wali yagala Bobi Wine addemu ebibuuzo. Nejo wali yagala Bobi Wine yeyisemu. Kale soko yeyisa bulungi mu studio. Era ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa. Naye ebibuuzo ebyamubuuzibwanga n'enzira mu gye yabiddamu yali yakibugwe nnyo. Kugeza bamubuuza nti ideology y'ekibiina eri ki? N'agamba presenter olimbega oyagala mbikubuulira ebintu byange obitwale. Ideology y'ekibiina kya NUP. So nga ate President Museveni byali agenda mu Moscow. Ojjukira 10 points program ziyagamba naga nti ngeze mu nsiko ngadakuuza senaga ogala nawo kwagadde nnyo nti ngeze mu nsiko naye kino kye kitututte ne kino ffe n'olutalo ne tuluyingira abakadde baffe ne baluyingira ne tugamba nti no president agenze kino kye kimututte mu nsiko kaakati abantu batategeere ebigendero bya NUP ebiriwo ng'oggyeko tutwala dictator ebyokutwala eggwanga mu maaso banaawagira batya ekintu. Ongambye olina emyaka 5 mwena. Ogambye Bobi Wine bamukyaza ku NBS. Naddamu bubi. Enzira y'ekiwogwe. Kati kankwe factors 3. Ngenda kusooka kunnyonnyola abantu ekyafuluuzidde. Fuluuzidde lwe lunaku lwe bateeka njagala buli muntu nalabye ne Gasumba akyogerako. Njagala buli muntu alina akabuuza ku kye bayita fuluuzidde. Fuluuzidde luba lunaku lwa kulimba. Si lwa kulimba lwa basiru. Kale luba lunaku lwa basiru. Luba lunaku lwa basiru fuluuzidde. Olunaku olwo tutandika ssaawa 6 ez'ekiro. Ngenda kusomesa mpola kuba kati ndaba emyaka gye yetaga muntu nga nze professor. Olunaku lw'abasiru tutandika ssaawa 6 ez'ekiro. Ne lugwako ssaawa 6 ez'emisana. Kyagulanyi abagamba nti bamukyaza ku fuluuzidde. Bamukyaza ssaawa 6 ez'emisana nga tezinnawera. Njeka tukwese logiki omutono. Ndaba nalabye ne bigirwa. Nalabye buli muntu yenna bamukyaza ku lunaku lwa fuluuzidde. Fuluuzidde kitegeeza ekoma ssaawa 6 ez'eki. Kyagulanyi okutuuka okugenda ku balometa ya Kinikalisa. Ompulira yagenda kiro ssaawa mmeka? Olunaku mwena abagamba mufuluuzidde. Mwaba talina magezi ate. Kakati mpuliriza ate okumulanga n'okumukyasa kye kimu. Tugende empola kwezi tetuwakana kusinga. Leero ndi profesa. Mpuliriza omuntu yenna alaba bajja ku Busoga loyo. Kyagulanyi yagenda ku studio ssaawa 4 ez'ekiro. Ng'olunaku lwa fuluuzidde lwaweddeko lwakoma ssaawa 6. Kakati kiba kya bugwagwa nnyo kyokka gye walidde mmere togenda kuddamu kulya. Bw'olya ekyeggulo tolya kya misana. Kakati kankubuuze mu kwezi okayana kumanyi bw'okayana kuyiga. Saagala okayane kunyumisa program mpuliriza. Fuluuzidde olunaku lwa Kyagulanyi bamukyaza tulali lwa fuluuzidde. Kyagulanyi bw'atuuka ku program ye NBS si ye presenter si ye producer. Bw'okyaza wano kwezi singa tubadde professional mutula ne management ne mugaa tukyaza bajjo tugenda mubuuza ebibuuzo bwe biti. Kyagulanyi yaddamu kibuuzo kungu kiyakola ki? Samubulembe nga Kyagulanyi yayogera bubi talina kye yayogere kati nzize wano kanisobola okugamba nti kwezi tugenda kujjako amini. Kubanga nina kuddamu mbuuziza kya Kyagulanyi nina kuddamu kyani? Kati mwe kwasa Kyagulanyi mbu yaddamu bubi yandizeemu ki batamubuuzizza. Kyagulanyi kakona aspect endala. Kyagulanyi mpuliriza bamu forward ya NUP. Kyagulanyi bwe yatuuka ku studio yanyooma ne program. Nga ginyooma atya? Mpuliriza. Kakati bwe yaginyooma lwaki yaginyoma? Soko mpulirize. Kwezi nsobola okujja wano. Mpuliriza. Ekintu omuntu ali ku kansoke nkuddemu. Ati njagala tuwuliziganye. Baba yanyooma program. Omuntu ali ku ddaala lya president. Kamaleyo ati nsikiriza kwogera. Bwe yatuuka ku program yaginyooma. Nga ginyooma lwaki? Kubanga NBS buli tubakolaga nani? Lwaki yagenda? Ate mpuliriza. Nsobola okujja awantu okulabisa. Nedda. Mpuliriza kwezi. Owakanawe mpulika maleyo. Nsobola okujja kwezi ne ngamba kangende ndabika n'akasajja akakadde oba kayina amagezi batakakola ki. Ne ntula gye yatulamu amulaba ng'anyumye eki. Ekyokubiri ne kungu messages yasomanga ezimu ng'azibuuka. Kyagulanyi n'asalawo kulabisa na kuba wa mmotoka bbiri. Kungu yagamba eno sijja kugisoma. Nzikiriza tuwalaba program. Be an informed journalist. Kungu messages agana ngosoma. Zalinga zikuba gavumenti. NBS tesobola kukola bintu bikuba gavumenti. Kyagulanyi naggwamu amaanyi.
n'agamba lwaki bino obibuuka yamubuuza nakwe alina question gye bamubuuza n'agamba kungu lwaki eyo otyayo kakati okumanya mwandibadde muwa Kyagulanyi credit bwe yatuuka ku TV ate yafuuka nannyini program nga yagamba n'ogamba ati totya kankyogere kwezi njagala okozesa amagezi g'okunyakankunya katono nnyo njagala nsooke mmalemu gwe obuwumba tuutu abawuza ne baggwemu obuwumba tuutu sagala obunzigeko mpuliza lwaki tosobola kunenya muntu kammaleyo submission kansooke mmaleyo submission kammaleyo submission ompisa wano ku programu yo siize ngendo ga nti kwezimbuuza kino siize ngendo ga nti kwezikubiriza boti program obwo obunafu tobuteeka ku Kyagulanyi because olabaze nkukyaziza wala eka tonkyazizza